Kwanga yagenda okuva mu eyo show yenkuuka nga buli omu praising ne system yonna yaba wagizi. Ne baga kati kimala okupulaninga omuzannyo ku show yaki Crystal Panda. Naye ngebe babizanya nga ne Palaso bamukubira simu. Kubanga ne munkuuka mwennyini yatandika okubanga even before enkuuka nga amuprovokinga nga bwajja ku stage n'ayimba oluyimba byabanene. Nga waba rapinga agamba byabanene bamusiba nga talina gwakubira simu. Simanya biki bajja kusiba simanyoko ng'omunene goyina ye full figure obijukira. Lwalabyo nabyo nene bya Crystal Panda abasajja bwe bava mu meeting we bava mu enkeera nga lumu Palaso kwe kono n'ebintu by'omusajja ensi yonna yakiraba omusajja asize emmotoka Range Rover asize endabiramu z'emmotoka abasajja ne batandika okwogera n'abakulu manyi kati system ya government erimu abakulu abanene abasalawo ab'enjawulo kati gwe Kasuku osobola okubaako bashaloomu bo b'okwata ng'ate nze nobate eno ndipotinga waba ntambi ofuna kati gwe kampu yo netandika ate okuwaabira ate alien mulaba sebo jeno olaba omwana yagenze Buganda n'aswaza ekitiibwa n'akola nga bavunza alien wompo ofuna kati olaba malenkeera abasajja mbo bagala kulaga bakulu nti bakola nnyo muera nga bapromota tukoze kwe kuyimirira nabagamba bakoze press conference twagiraba yali ku Sheraton Gardens nange bampita nyenze nagamba sigenda kubeera mu byakisiru ndabikire mu kamera nga ni byakisiru kubanga bwe ngobera amateeka ga Uganda tekisoboka bye muri mukola tebisobola kukola bwe ne balangirira nti babanize alien press conference yali ya Lwakubiri ku Lwokutaano waliyo show ya Spice Diana ku Serena nga ku Sheraton Gardens waliwo show ya Kusasira semude on Friday show yali etekeddwa omu ku baali mu kamera Haji Keti mwagala nnyo era mu ekitiibwa Palaso yagenda n'ayimba nenga wali mu kubani nga bagamba babanize alien skin nani ne Palaso. Etero message yali ki they were targeting alien skin no kuchayisa alien banu afuna kati nkutwala nkujja yeyo twatwa akava mu eyembeera following week na bampika nakubwe nakubibwe simu nibangamba twagala oyamba omwana oyo nimbega nzi sina sente noga ntufaayo venue production bulangu doza bulangu nafuna bwabwereri kati kyokuleeta abantu nze mmanyi bwe bajja kakati abagamba nti ono munafu kati olwo yali mu reactions biri bano eno camp era enafu yono etandise okukanga bano nti mulaba King Saha amaze show bwajjuza cricket ovo onfuna bulungi banayo opposition efuse yamanyi bana abasajja be bamu abalaga government be bakola Bobi Wine okufuuka w'amaanyi obaje tugenda olabayo olamala nenanga show week says netufuna abantu nera tekyalobera abantu bamukutandika nti show yabasaze soka kati bagenda kugwa ddalu akwati nze ate nze enkola yange gye nkolamu niko obuuza mwami Bala nze siremesa abantu kufuna era nasaba ebimo bwe nasaba naga abantu ebya Uncle Bala mu bijje bikole ki nikole olwo yoyo nambikola nzijawo embeera enzibu eyali etondeddwawo wakati wa alien ne Uncle Bala abagezi ba alien bwe banalabanga ebyuma bya Bala mu events bye biriwo osanga emmeme naakola ki baali waliwo obuzibwawo obunene nno ng'osakimanya bwe buli bwaliwo kakati otuva mu show abasajja baasigala banyiivu mwabayo ekiwandiiko ekikolebwa kiri ku baana ba ghetto naffe sekita y'abayimbi abayimbi ba promote ya billions 5 mwezi 5 kati bw'ogamba ku bayimbi nga mu bayimbi toyincludizeemu alien skin oba olimba wange ekiwandiiko ekyo tekituuka president direct kirina emikono gye kiyitamu kagina emikono gye kiyitamu nga gimanyi alien skin amaanyi ge n'obusobozi ng'ate tebaakomewo eno mubatereze empapula kati nga mu mbeera yonna balina okutandika okuzannya geemu zonna ezinafuya n'ezikyaya n'ezisiga obusa alien skin nfuna byebyo byoli mu kulaba olwaleero byonna ebituukawo kati zino biliyoni 5.5 bwe buzibu kati ate nno si zokka nkyakumalirayo ezo tezinateebwa wajjawo mission endala eya ssente endala olwo ssente ezaalobingibwa because Buganda okimanyi mu Buganda NRM yakola bubi nnyo
owulira sajja nga batwalira abakulu ka proposal kaabwe nti kakati twende tusanasoke tuyitemu wano nga tunatuuka mu biseera bya NRM primaries tukolewa buli wiki atwenera 3 osegeera ideally nga baagala bakwata abavubuka mu Buganda ngate obo oyagala okukwata kapitalinga abavubuka obo alien bato omwagala olina kunoonya ku alien kati bomala ba alien nokwata ba gravity bani bonna nzikiriza nti bayimbi balungi ne alien yalikawo ebiseera ebyo yakuta omumuli ne kati kusirika busirisa era nga yagambe nti ngenda kubeera kibuga owulira ekibeera ku internet okwo kakati olwamala bali bagenda kulonkingira kibuga ewa Honorable Nankabirwa bukira yaliko chief whip minister ate wamanyi eno ayogera ne bawulira katata aina control aina se ku bano ba MPs na daba mu Buganda region so yasalawo bakironkingirewa ekibuga alien bwe bamutuukirira kibuga yasabe miliyoni esoka kusaba 15 nditumalira mu 10 naye olwo mu kusaba sente ezo go mulimu nze na bulimu bali bampita abali abatestes kati wabala okumanya nti nobody agenda kuyingira mu kintu kya Buganda form 7 ne alien tuba tulina kuzanya mangu nnyo tukibajjemu kitya bwe banga abasajja babadde bayinala over bayizo kwanga babadde ne over 100 rallies bwe banga lale emu kugambe alien bali bakkirizo mu miliyoni 10 kitegeeza yali agenda kuba chain onfuna bulungi kitegeeza yali badde akolere miliyoni 10 bwe ziba lale 10 ze miliyoni 10 kugamba bintu bya sente bwe ziba lale 10 alien abadde agenda kufuna obuwumbi 10 akawumbi kamu yes akawumbi 1 billion yes omanya akawumbi ka Uganda wano